Ebyokwerinda byakedde kunywezebwa ku ttendekero ly'e Makerere oluvannyuma bannakibiina kya FDC okulira olunaku lw'eggulo gwe bagenda okusondera ensimbi ez'okusasula abasomesa ku yunivasite eno esobola okuggulawo. Obwedda buli muntu ayingira amala kwazibwa nga n'emmotoka kw'ozitadde. Musajja tiyawandiika era singa yawandiika kyandibadde bulungi ntumuwa n'asolooza wano. Omubaka wa Kawempe South Mubaraka Munyagwa yasoose okutuuka n'oluvannyuma Muhammad Ssegirinya n'atuuka era bano poliisi bakwatiddewo. Obwedda bannabufuzi batuukira mu bibinja era nga bakansala batwala Makerere okubadde Justice Akampulira ne Dora Nyanjula nabo mu bajjidde. Bano nabo baze beetisse ebintu. You must open Makerere University. Education is a fundamental right. A fundamental right. Every Ugandan. You cannot take me. You cannot take me. You must open Makerere. Yes, abakunzi wa FDC Ingrid nawe azene embuzi gy'abadde agenda okutunda naye asondera abasomesa b'e Makerere. Bantu bawukanya kubalira poliisi bakutte wa poliisi esiitaanye ng'ebagombamu obwala. Ye Francis Mujuche ne Geoffrey Kanya abadde ku ofisi ya Besigye Katonga bavumidde ekikola kya poliisi okwata abalagenda osonda ensimbi. Kati gavumenti egamba nti ne sente tumuzireeta. Tetwagala sente naye tetwagala kugurako Makerere. To raise money to ensure the university opened and then the state continues to arrest them. It is backwardness. Bano nabo baliko check ya bukadde 10 gye bagamba nti bakugikwasa University ya Makerere. Ye Dr. Kanukiza Besigye poliisi yamuganyiza kuva makage onabadde yeetisse ente nnamba gy'abadde agenda okutunda evamu ensimbi z'abasomesa. I know his doctor is this. What I know is that as you move out, there will be tension. You're going to, there will be tension. So what I'm saying is this. Yes. Is there any law which says that if somebody is moving out of his home, there will be tension? Detain him there. Oluvannyuma Besigye apondose nadde wuwe kinajjukirwa nti Besigye yavaayo n'awa gavumenti ennaku 10 okugulawo Yunivasite y'e Makerere era nga zino ziweddewo leero. Ivan Kimukigozi, NTV ku ssaawa emu.